yino emmotoka esobola okubuuka. Okumala ebbanga emmotoka ezibuuka tubadde tuziraba mu firimu nga si za ddala, n'oluvannyuma lwa tekinologi okweyongera kati kisobokera ddala era ng'emmotoka ezibuuka ssaawa zonna twatandika okuzirabako. Nga kampuni eyitibwa Elf era ng'eno yatandikibwa mu mwezi ogwokuna mu 2015 nga yatandikibwa omwami ono ayitibwa Jim Duchovny saako omulala ayitibwa Konstantin Kisly n'omulala ayitibwa Pavel Makin saako ne Oleg Petrov. Ye yasobodde okufuula ebintu bye tubadde tulabanga mu movies n'ebiteeka mu bulamu bwa ddala. Emmotoka eno eyitibwa Elf Model A yakolebwa era ng'esobola okubuuka saako n'okutambulira ku ttaka. Oyinza okwebuuza emmotoka eno ekola etya? Emmotoka eno omubiri gwayo bagukoze nga gusobola okuyisa empewo ng'ekitundu kyokka we bataalese bituli weewo wokka omuvuzi mwatuula, era ng'emmotoka eno eyakasooka erina obusobozi obutwala omuntu omu n'ekitundu. Kiba kitegeeza etwala abantu babiri naye singa omu aba tazitowa nnyo. Manyi ng'oyinza okwebuuza emmotoka eno ekola etya? Emmotoka eno mu kusituka kwayo esituka eyambuka waggulu oba kiyite vertical movement, era ng'omubiri guno engeri gye bagukozeemu nga gulimu ebituli kiyambako empewo okuyitamu obulungi eyandigiziyiza okwambuka. Mu ngeri endala ebituli bino bye baleseemu bigiyambako okuba nga ewewuka, nga kino kigiyambako okuba nga esobola okutambulira mu bbanga bulungi olw'obuzito obutono bw'erina. Eno ng'erina n'ebiwujjo 8 ebigiyambako okufuna amaanyi agasobola okugisitula. Bw'eba etambulanga edda mu maaso, kano akantu driver mwatuula oba pilot mwatuula baakakoze nga kasobola okwetooloola era asobola okakyusa n'akatunuza mu side oba mu mbiriizi. Olwo kino kiyambako okubalansinga ng'eri mu bbanga. Olw'okuba nti kano akantu driver mwatuula kasobola okwekyusa, kino kiyambako abeera avuga okutuula obulungi ng'ateredde n'okwekkaanya wa gy'abeera alaga. Era emmotoka eno tekwesa mafuta, ekwesa masannyalaze ge gagiyambako okutambula. Emmotoka eno era ekoleddwa mu sisitimu ey'omulembe ng'era omuntu talina kweraliikirira bw'aba agitambuliramu ng'eri mu bbanga tuba eyinza okukyankalana. Bw'ebeera etambula ku luguudo esobola okutambula miles eziwerako ddala 2, ate bw'eba ebuuka esobola okubuuka miles 10,000 era ng'edduka ku speed ya kilometers 10,000 buli ssaawa. Emmotoka eno esuubirwa okuyambako abantu naddala nnyo ng'abalwadde mu kaseera nga traffic jam mungi ku luguudo, nga singa omulwadde baba bamutwala kyangu nnyo ekyokutaasa obulamu bwe olw'ensonga nti emmotoka eno eba esobola okubuuka jaamu. Nga tukyeyongera mu maaso n'enemboozi, nteekamu obudde bungi okulaba ng'enemboozi ekutuukako. Kijja kunsanyusa nnyo gw'atanakusubscribinga ng'onyizemu akagambo subscribe onyige ne mukadde weebale katweyongereyo. Okufulumya emmotoka eno emu bweti kitwala ssente nnyingi. Nga nkugambye kampuni eno yatandika mu 2015. Kiba kitegeeza eba yeetaaga obuvujjirizi, era omu ku baami abali emabega okuvujjira kampuni eno bamuyita Timothy Cook Draper era ng'ono nzaalwa ya Amerika ng'alina ebyobukulu 66. Omwami ono mugagga ddala era ng'azitowa $2 era ng'ono obugagga bwe obusinga abujje mu kutandikawo ebintu eby'enjawulo okugeza ng'omukuto gwa Hotmail, Skype, Twitter. Alina university eyitibwa Draper University era alina omukono mu kampuni nga Tesla, SpaceX, omukuto gwa Baidu saako n'emikuto emirala mingi. Omwami ono y'omu ku bateeka ssente mu eno kampuni okulaba ng'efulumya emmotoka bweti. Emmotoka eno weenefulumira ejja kubeera ya buseere ddala era ng'egambibwa okuba nga omuntu okugyefunira ajja kuba nga alina okusasula $300 Oyinza okwebuuza lwaki emmotoka eno ya buseere. Emmotoka eno bagiseera olw'ensonga nti material akozesebwa mu kugikola wa buseere, nga yemu ku nsonga lwaki emmotoka eno eri ku bbeeyi ya waggulu nnyo. Nga kati bwenjogerera kampuni akafuna orders ezisoba mu 3,000 ez'abantu abaagala okufuna eno emmotoka, wabula eno ekyali kugezesebwa bintu bingi ebikyetaagisa okuba nga bagimaliriza basobole okuba nga bagifulumya mu butongole. Okusinziira ku bannannyini kukola eno emmotoka bagamba nti singa buli kimu kinaaba kitambudde bulungi, ku nkomerero ya guno omwaka 2025 bajja kuba batandise okufulumyayo emmotoka ezigenda katale olwo abantu basobole okuzeefunira. Wabula process ekyali mpanvu okukakasa ng'eno emmotoka bagikkiriza okugenda katale. Ekibuuzo, eno emmotoka esookedde ddala okubanga esobola okubuuka? Nja okutegeeza emmotoka ezisobola okubuuka eyasooka yafulumizibwa mu 1917 era nga yadizayiningibwa omwami yali ayitibwa Glenn Curtis. Ono nga yafa mu 1903 ku myaka 53. Wabula ekyenjawulo ekyali ku mmotoka eno nti eno yo yalinga nnyonyi jasinga wansi waayo baasibwawo akantu akeefaananyiza emmotoka
era nga yali tesobola kutambula mu kkubo bulungi olw'ebiwaawaatiro ebyali bigiriko. Ekyenjawulo ekiri ku eno nti yo buli kimu kyonna ekigisobozesa okubuuka kiri munda, okwawukanako ne zino modo ze baasooka okufulumya, era ng'eno kye kigifuula ey'amaanyi n'okubeera ey'enjawulo ennyo. Kampuni eno si ye yokka eri mu kukola emmotoka ekikabo ekiti ekisobola okubuuka, wabula kampuni gaggadde eya Boeing nayo tetudde era nga eri kaweefube omu ow'okukola emmotoka ekikabo ekiti, era ng'emmotoka zino ekikabo ekiti okusinga ezikolebwa zigenda kuba nga zikozesebwa omuntu sekinnoomu nga si y'abantu bangi, okugeza ng'eno emmotoka nga bwe nkugambye etwala omuntu omu n'ekitundu. Pe endowoozayo olowooza emmotoka eno bwe naatandika okufulumizibwa enejjawo zino emmotoka ze tubadde tumanyidde ezitambulira ku ttaka oba nedda? Bye bimu ku bikwata ku mmotoka ekikabo ekiti. Nga mmaliza, bw'atanaakusubscribinga teweerabira okusubscribinga n'okunyiga mu kade osobole ng'okufunanga vidiyo zonna ze nnaabanga ntaddeyo. Osobola n'okutwegattako mu WhatsApp group. Gwebaza olwakadde kuwadde okulaba eno emboozi era nkwagaliza ekiseera ekirungi.